akasimu saawa 3 ez'okumakya nali nduddewo kawaka awani newala nnyo obusimu obwo bw'okumakya obuli strange saagala nnyo okunyononera lunaku lwange manyi okuba iginowalinga nenziramu nekkubira ku saawa 4 noonye kiwadde okola ki kiwadde oŋŋamba kugasa bw'obanga byakunsoboza leke kwonona lunaku nga nekano nkayiginowalinga bwe nakayiginowalinga nekakurosinga nekadda kuki ku ya madamu nembuuza simu nga tero kati ate wekadda ku yooli nendaba nga abuuka n'akasuka emikono n'alajana nenga omukazi afunye puresha kiki kati ku mazima amatuukirivu mu makati gange naawe ng'ekyokufa sikibala nga mu byembala okufa tekola ki tekuliimu naye nga neebuuza kiki ekireeseewo embeera eyo kati baabe mukazi wattu naye naaba naatyo kibotola n'asooka amiramu naye nolwa nekimuzitowerera n'agamba omwana waffe afudde konze kiki kati jjukira abali mu bisulo nentambuza amangu awo firimu noonye ani kize kitya kati nagamba nti Josephine ewanyange buli nga muliro bannange nannyogoga ebigere bannange nawulira nga siikulimbe nawulira nga njagala kwefukirafukira. Taata wa Josephine omwana yafiira ku ssomero lya Wenyange Girls School. Bannange abazadde abaana okufiira ku masomero ebibuuzo bingi ansa ntono. Nagambye olunaku olwaliro nina story 3 eno ey'okubiri. Obeera eyasoose tuwagirabye eya piyo abazadde abagezi ne bayokya essomero paka ku ttaka nayo ginoonya wano ku SMX Media story kweri. Nina kuterako emboozi ya taata alina ennyiike alina obulumi ng'ebibuuzo bingi ansa ntono. Nabo nga kigambibwa mbu omwana yafiira ku ssomero mu ngeri etaategeerekeka. Lwaki omwana ono yafa Josephine? Okusinziira ku taata n'obulumi bw'alina ebibuuzo biringa nga ebya Elishama abazadde bali mu kubeera nga beebuuza kyokka ng'essomero lirina ansa ntono ne sayidi eno essomero lirina ansa ntono abazadde beebuuza ebibuuzo bingi na lwaki abaana basusse okubeera nga bafiira mu masomero mu ngeri y'amancoolo. Omuzadde ne bakeera ne bamukubira nti omwana we afudde ogenda otuuka eyo okubuuza kino na kino kyekibadde omwana abadde omulamu tewaliwo mboba omwana yalwadde oba ansa ntono. Sooka owulire emboozi ya taata ono weekinaaba kigaanyi jamukuleetera ne mu paati 2 sobole okubeera ng'emboozi eno tugituuka ku nfeete. Byonna bya questions nyingi ansa ntono. Wano ku SMX Media ngenda kusaba ko subscribing onyige ne ku notification bell eyo tojja kubeera ng'omisiga updates naddala nga zino. Nakugambye sizoni eno tuli mu kunoonyereza kiki ekitwala obulamu bw'abato baffe mu masomero. Tukyali ku Elishama agambibwa nti yeetuga ku Seta High School. Kati atege tufunidde ne story eya Josephine omuwala era agambibwa nti naye yeetuga ku Wanyange Girls ejjinja. Twagala okunoonyereza ddala kituufu abaana bano beetuga oba waliwo kirala kiri mabega wa kufa kwabwe. Tukyali ku Elishama. Very soon tugenda kusaba okulula ate story y'omwana ono Josephine Namuli. Josephine era naye agambibwa nti yeetuga. Twagala kumanya ddala kiki ekitwala obulamu bw'abaana baffe, kiki ekitwala obulamu bw'abato baffe ku True Leader 1 to 3 nga gemanya. Josephine nagenda wamala P7 na Petroisi yagiteeka Nabbingo. Nabbingo obonere butamutwala bulungi tewawera bali baagala nempulira bubi nnyo. Naye neŋŋamba nti kale alituukayo muki mu Erevo. Kati olwedde mukulu we yali Wanyange Girls School nga gyali kati nga nti mukufunzafunza kane ono kamuteekewa abeere Wanyange ne muganda we n'atuuka okumala nga Josephine akyali era muganda we alina ekintu kimu ekyamusigalamu n'agamba nti kyankola bubi okuva mu ssomero nga muganda wange tannakola ki tannamala. Tomanya ekyo tekyandikoze eki tekyandibaddewo kimuluma nnyo
yagamba nti kyonna ekyatuka ku muganda we senga yaliyo ekyandibaddewo munnange kaki nga Josephine ayingira Josephine natuuka ewanyange Josephine n'asoma bulungi nnyo Josephine mu kaseera yasooka Josephine comments nnungi Josephine yasinga banne Josephine alina ebifaananyi nga yakulembera parade bagita patriotic bamanya bibadde biki yakulembera parade Josephine ebintu ebyo byonna bibeera ku sipiidi nga mukalabakalaba Josephine ku myaka gy'emito baakola ekintu ye ne mukulu we baakiikira essomero lya Wanyange mu competition za spelling la literature nga Josephine yakulembedde O-level mukulu we yakulembedde ki A-level bombi abooluganda nga bakiikiridde ki essomero lye Wanyange Josephine nampa essuubi Josephine abadde ampa essuubi Josephine nga ampa essanyu nga ndaba gye ndaga mu mwana wo Josephine tutuuka okuddayo olutuvudde mu COVID tubazizaayo sente zaali zakwekemba nga wazimanya Josephine ali mu senior 4 ngayo kyali ninga nti twagala otetegana kintu kyonna nekemba Josephine bank slip plan enjikola ki nengisasula ng'ejjudde nengamba Josephine nti tugende ne tutagenda kwolwo obudde bwali buyise olunaku lwe baddayo nenkuba ku ssomero nembagamba nti muleete enkya ne baga abasomesa tebajja kubaawo mugire ddala oba ku Lwakutaano ngamba Josephine nga munnange nkwata Josephine nga tugula bintu nga tugenda tuguluka mu jjinja Josephine twagenda nga tuseka Josephine yalinga alina omuze nga amanyi nti daddi yankola ki amutwala abalala nga sibatwala ono mukulu we nabwaga bwisene n'akola ki naye Josephine nga nti aze daddi oyo sikunze nze daddi antwala era nga nefe simanyi nange lwaki nakikolanga naye olw'omukwano omungi nalabanga atajja tuuka bwe mutanga bano banne bweki bwembata ne beetwala kati ekiro kiŋŋamba nti amuwerekereko kati Josephine era n'okumulaba n'okola buli kimu Josephine ng'omutwala kwolwo mutuuka mu jjinja mugamba nti owulira otya buli bulungi etanga dadi ndi bulungi ki ekisigadde cyane ndo zangu yayo ku chips bana abana bawala ne bu chips nga ngulira Josephine chips nga ngula n'omugati nga twolekera olusozi okuva mu jjinja nga Josephine mutuusa obudde nga buzibye mbadde bakola ebya checking byabwe badde bitya saawa zigenda mu emu ne mugane Josephine obudde nanga ne dadi obudde buyise I think you better leave me nanga but nanga no the rest I'll handle it's getting dark you'll get home late ate Josephine nga numirirwa nnyo ekyenkomeredde ne mugane tubitedde ndaga nti okay fine kati ne mugane nti omanyi twalinanga omuze n'abaana bange abo nga tulinayo buli bava waka tusaba bwe mutuusa ku ssomero tusaba mukwata mu mikono bwe nti tukola ki ne tusaba essaala esembayo ne mugajja tusabe ne tusaba atulamalanga okusaba nga manyi mubuuza nti ekiddako kamane nga tutegeeragana ng'aseka nga tuvaayo bulungi nga ŋŋenda taamu yali yakatambulako wiikisi oba zaali 2 oba 3 ng'akasimu kaako male n'okunywa ku mazzi ng'akasimu kaako akasimu saawa 3 ez'okumakya nali nduddewo kaawaka wani newala nnyo obusimu obwo bw'okumakya obuli strange saagala nnyo okunyononera lunaku lwange manyi okuba iguno walinga nenzamu nekkubira ku ssaawa 4 noonye kyewadde okola ki kyewadde oŋŋamba bw'obanga byakunsoboza leke kwonona lunaku nga nekano nkayigino walinga bwe nakayigino walinga nekakurosinga nekadda kuki ku ya madamu nembuuza simu nga tateyo wekadda ku yooli nendaba nga abuuka n'abuuka n'akasuka emikono n'alajana nenga omukazi afunye puresha kiki kati ku mazima amatuukirivu makati gange naawe ng'ekyokufa sikibala nga mu byembala okufa tekola ki tekuliimu naye nga neebuuza kiki ekireeseewo embeera eyo
kati babe mukazi watu naye nabana atyo kibotola nasoka amiramu naye nole kimuzitolera naga mwana wafa afudde konze chichi kati juke abali mbisulo ne ntambuza amangu awo filimu nonyani kize kitya kati nanga ati Josephine ewanyange bulinga muliro banange nanyoko gebigere banange nawiranga sikulimbe nawiranga njagala kwefukira kweganga mpulira nze nasi sikyasiba kiriti bazadde banange bakadde banange bwe baliwo ekintu mu nsi ekigumu kyensabira omuntu atuuka ku kintu kyetwatuukako tatuuka ku kintu kyatwatuuka wenna oyitamu ng'owulira tokyali ggwe munnange ate nno mu buzibu bwakyo amaze okumbuulira agambalawo gambuze mugaye nti mune tekisoboka naye gwe terezaawo ze kaŋŋende kwegamba nga saagala kukkiriza kyakoze eki kyebaŋŋambye okukikkiriza nga mbanga nze yesse senga nkola ensobi nenkola ki nenkikkiriza nga nkubira munnange simu zino zaffe z'okuseereza siza zirimu no zipassword ozanga nkyagijjukira password embuzi egenze bannange teri kintu kibi nga muntu kugamba nti omwana wo afudde tebakyogera. Anniversary experience ye program mwetuli Maziga na Nako ani atta abaana ku masomero oba ki ekiviirako abaana okubanga basangibwa ku miguwa nga bagamba mbo beetuze abazadde abakiyiseemu bendi nabo twakitandikidde ku Seeta High ekya Seeta High tukyakirondoola katulina Wanyange Girls ate nga neeri tukyalinayo oli owa dokita oli eyatugambye nti naye ate byandibanga byali mu Seeta awo ebyo natujja binona ye baffe owa Chapati gwe bagamba ye yafaaki ddala Chapati ze zaamutuga oyo omuwala oba ebibuuzo bikyali bingi naye abavudde mu bulamu bwe batyo bangi mujjukira gwe twabalagako ekkeera mu bitundu by'e Seeta awo essomero we liri awo waye bamuttira mu kidiba wali Ekaseese twabikolako nnyo kusaddaaka oba sigenda kusukkawo kugwatulaba